Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zizo kwogera ku mukyalo ono siyingirangako mu inbox ye soogerangako simulayikingangako okujjako ka video koba osanze n'okalayikinga naye sigenangako ne mulayikinga videos nyingi. Maama weebali kukozesa hashtag ya team new tiktok supporters. Gwakutte ekyawaggulu mu hashtag ya team new tiktok supporters. Videos zo zezikyasinza okufuna viewers okozesa hashtag 3. Olina hashtag ogyokozesa n'endala neya team new tiktok supporters. Naye mukwano olwaleero team new tiktok supporters eriwo egenda kukyalira olukyalira nga lwa likes. Tugenda kulikinga tukomentinge n'abalala bajje bakufollowinge. Ko oli muwala mulungi gwe mulungi gwa followinga baaka bannange gwe w'empisa sikulabangako mu ntalo leero sikulayikingangako naye tujja ne tiimu yaffe fenna team new tiktok supporters tugenda kubeererawo era buli wootwetaagidde tuyitenga mpaka ku brutik inshallah webale omutima omu. Naye mikwano bannange bakozi bannange munansonyiwa obbabuuza kino naye kankibabuuza. Mazima ddala kiki ekikuleetera okusekera mukamaawo ng'omubanja? Kiba kiki ekikuleetera okumwenya? Lwaki omuteerako simayiro ezo ze baagala nnyo simayiro naye omuteerako yaki ng'omubanja? Kati nobeera ng'omubanja omwezi gumu naye omubanja emyezi 2-3 ena buli kanaku ng'akulaba oli musanyufu abamanyi tebikulya. Nze buli bansasula nga buli 25 naye buli 25 bwe zituuka wenkoma okuseka lwa nsonga saagala akyuse. Njagala sente zange azimpeerengamu obudde nga bwe yammanyiiza. Mbeegayiridde omba n'abantu obo babanja kyusa embeera akuyite nga tokyategeera owungirira okola biki amanye nti waliwo ekitali kituufu naye buli wakulaba ng'okyamuteerako simayiro speed gye bakozesa nga batu. Guys, nziza okujjayo ensonga supporters page lwaki epostinga abantu bangi. Supporters page epostinga abantu nsonga esupportinga nti wovayo n'okola video yo mu nsonga ez'enjawulo nze ne ngitunulamu oba ne bannange ne bagitunulamu baginsindikira ne baŋŋamba nti gundi yayogedde ku kintu gundi mu postinge nange mba ntambula nendaba ka video ko nka postinga ensonga ereeta okutaagingamu eryemu nti eno page esupportinga nkutaagingamu saagala weerabe nti nakutaaginze n'otajja kweraba naye abantu abafollowinga ku supporters page mulimu ababa tebakumanyi ne bakulabira kuno ne bakola kino ne bajja ne bakufollowingako oluusi ne bakulayikingako. So eno supporters page terina muntu gwewalana okujjako olaba nga supporters page yakubrokinga oba nga yakwanifollowinga wabaawo ensobi gy'oba wakola nga supporters page tekkiriziganya nabyo kuba nze nwaninga supporters page nkozesa amateeka agange naye ne supporters page erina abantu baayo bambi abawabulamu. Kati waliwo mukwana ze inbox n'angamba Shami nze njagala kuweza 1K naye kalike walinga otukolera nti tugende mu comment tuteeke mu team new tiktok supporters ennaku zino video yagenda wala tetukyalaba abantu kati nkaddamu oba tunaweza 1K oba ng'ofollowinga back just commenting supporters page teeka mu hashtag ya supporters page munna agenda kujja ku following naawe omufollowing back bambi mweka abafollowinga back mwe mba mukiteekamu teekamu supporters page oba supporters page yenna gwolaba akitaddemu following agenda kuwa follow back. N'ekirala mugende kuba n'abantu be mulaba mposting abo abaana ba team new tiktok supporters nga tonaweza 1 kuba ng'ofollowinga back abo abaana w'omufollowing agenda kufollowingira back w'omulayikinga no gwegenda omulayikingi otaaginga buli video gy'omulayikinga otaaginga supporters page amanyirawo bagenda kuba layikinga back temuddamu kwekoya na team new tiktok supporters gwe mulayikinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange nziza okubasaba kana kalowoozo kagenda eri eyo nga buli gw'owulira oyagala nnyo Nazzi wa Shami yono gw'olaba mu kamera wano nga gw'owulira omwagala nnyo akusanyusa naye nga toyogera nga nako naye wadde mu inbox. Mikwano mbasaba nze abantu abanjagala ebyaddala nga gwe Nazzi wo omwagala ng'omuntu nze mukwano sibakumira wano ku tiktok mbeera nabo mu kabokisi lwa nsonga TikTok bayinza okera ku makya ne bagijjawo n'ensuba omuntu aliyo yanjagala ebyaddala okwogerako naawe sifaayo oba olina follower omu oba olina 1 million follower naye nze mba njagala obeere mukwano gwange osuke ku bya TikTok lwa nsonga buli wobeera n'omuntu akwagala ebyaddala kyangu okwekulaakulanya naye lwa nsonga aba akwagala nga talina nsonga. So mbasaba wobeera ng'oli wano ng'oyagala Nazzi wa Shami ebyaddala commenting wano mweno video mwennyini ngenda kujjawo oba nkwini boxing tutandika okunyumya nsobola naye bannange twogezeemu ku mazima munansonyiwa kati ffe mazima ddala bakadaama akayimba ka Regina Maulana
kano ka twawonye karantini katukwatirako waddala ffe bakadamu essaawa zino omukazi ampita manyanga ntokose kyoroba tuzunge twali mu karantini nga tulina emirembe gyaffe ng'abantu tetukyayoza mmotoka abantu tetukyagolola ngoye za buli kadde tetukyayoza ngoye empitirivu abantu tetukyakyaza bagenyi naye karantini banayeze ngambe eno challenge tugikole bukozi nti etunyumira naye tetulina bye twawona ffe bakadaama kana kayimba ko twandikalese mazima ddala twawonye biki karantini essaawa zino ngenda tokosa kyoloba nabeera nga ndirakisinze nga neebase okuzunga kwaddamu banange nze lockdown yandisigaddewo kakati mikwano gyange emirungi wentyo wendi mukwano ate ogenda kwongera okumanya naziwo omutuufu yaani era buli muntu akomentinze mu vidiyo eno ngenda kugezaako oba okwogerako nammwe mu mbeera yonna n'ekirala tugenda kuba nga twogera nze mukwano gwange kasitoba nga oli mukwano gwange gwaddala ensonga zensinga okwogerako kuba sirina nnyo mboozi nnyingi nnyo z'amaanyi wabula okwekulaakulanya ddala mmwe abali ku kyoyo tukoze tutya okulaba nga abaana baffe oba betugenda ozaala oba betunaazaala bo tebajja mu nsi zino gwali e Uganda tukoze tutya okulaba nga naawe osobola okukola n'ofuna akasente eyo gy'oli so ensonga zetuliko zakweyambayamba so ogenda kusinkana mikwano gyange gye najja ku TikTok kuno sinaweza na mwezi nga bafuuse mikwano gyange tukumanyisa ebintu byetwekekolerawo byetwekoleddewo ebitonotono kuva byetwagatta amagezi so